kyakyanki waliwo excitement ebeera kati nga oli noweeraliikirira nti banange omulimu gwange gukoze eki. Njagadde nnyo okusooka kugumya ekindeese wano, kugumya bakozi abatiisatiisiddwa ne abatiisatiisiddwa kyekikulu kyenza omwagana mukole emirimu n'okukubira bannakampala omulanga nti mugondere amateeka kubanga etteeka mukyala musi tagenda nalyo ligenda kukola ki ligenda kusigalawo. Kyekikulu kyenkoze eki kyenjogedde excitement gwekitutte eri ku kyakyanja. Nze njagadde kuteekawo ekiri mu KCCA nga bantu akavuyo kalinga kumpi kavuyo nakutiisatiisa kyekindeese wano basically okugumya abantu nti etteeka likyaliwo. Mukyala Musisi okuyingira kwe n'okufuluma kwe bifugibwa contract endagaano gye yasayininga ne gavumenti. Okuyingira kwe n'okufuluma kwe era okufuluma kwe kumugamba obanga notice of resignation era bw'obanga wayo ripooti ogiwanga gundi ate n'owako gundi ne gundi kopi. Bw'abanga bweyakoze bw'atyo ekyo endagaano ye bwekola ki bwegamba. Naye nze yantegeezezza nti ajja kutuula n'abantu bonna babadde akola nabo nga mwe muli n'abagabi b'obuyambi ab'ebweru ne ba business people babadde akolagana naye. Of course authority council ya Lord Mayor eri waggulu nnyo ku listi, bonna babadde akolagana nabo ajja batuukako naye nga obuvunaanyizibwa bwe bufugibwa endagaano gye yasayininga. Kati bw'akola ekintu kyonna ekitali mu ndagaano tokimuvunaana. Ati kyekugamba